Mutimbe Gagadde BBS Terefayina wasuze otya wasibye otya okusinziira ku masemazinga gy'osinzira okulaba omukutu guno ogwa BBS Terefayina tulina time zone za njawulo ddala so wenkubuuza ku bwe nti omba ku kituufu Joseph Serwoza gegange nga mukulu Arafat Musoke wasoose okusigira ekifaananyi ekigazi n'okusingira ddala bakandidenti bagenda kubeerawa ekifaananyi ffenna tukifunye bulungi ku bifo by'ababaka ssaako n'abo abeesimbyeyo ku ntebe wa president tukutegeza ku mikutu gyaffe za social media nti tugenda kubeera ne Afande Rachel Kawala ono nno munnaffe abadde eri mu bitundu Mubende bitundu Mityana wamu n'ebirala ebitundu ebyo okusinziira ku kategori nga bagikola naye kati ye mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano ate tulina ne Council Samu Muyizi ng'ono nno ate ye munnamateeka w'ekibiina ki National Unity Platform ndowooza katutandike ne Afande Rachel Kawala tukwaniriza ku mayengo ga BBS Terefayina sokola muse ku bantu babeene sokola muse ku bebusoga sakona Uganda okutwaliza wamu ate tutandikirawo Bannayuganda mwasuze mutya abebusoga bana mwasuze mutya muli mutya eyo nze ndi bulungi abafunye ebizibu bannange tubasaasira ng'abafiiriddwa bannange kitalo nnyo ng'abali mu malwaliro tusaba Katonda abawonye ate abasaasire ng'amanya nze Superintendent of Police Kawala Rachel nga njogerera police mu Kampala n'emirirwano. Okay, tukwaniriza ndowooza gwe mulundi gwo ogusoose okubeera ku mayengo ga BBS Terefayina. Yes, sebo gwe mulundi gwange ogusoose okubeera ku mayengo. Physically ndowooza nedda naliwoko mu 2023 lwali lunaku lw'abakyala nga tusoma amawulire basomako amawulire wano. Okay, tukwaniriza Council naawe tukwaniriza sebo kubeera nti otwegasseeko nsabye olamuse kuba bannamasaka ku bantu bannakampala sako ne Uganda yonna okuzawamu onkoze bulungi kubanga era awo kantandikire ku bannabuddu kisooka tusanyuka okubeera wano okuweerereza ku mayengo g'abeene naye nga nasanyuse nnyo bannabuddu engeri gye mwayanirizzaamu omukulembeze waffe President wa Uganda empya His Excellency Robert Kyagulanyi ku mbuga ya Ssaabasajja mu Buddu mwebale kwaniriza muzzukulu wa Kayiira mu ssanyu bwe lityo ebyagenze obubi tubimanyi era ababitutuusizaako tubamanyi naye ezo ensonga ze tugezaako okulaba nti nno tulwanyisa mu Uganda empya nsanyuse nnyo osobola okubeera wano saasobodde kuba mu Buddu nammwe twabadde Addis Ababa era ku mirimu egikwatagana n'okuweereza okulaba tufuna Uganda empya naye emirimu gya bannamateeka twabadde ne East African Law Society Conference Ethiopia eyawedde ejjo era akasimu ok'okujja wano nakafunye nga ndina mu kkubo nva ku kisaawe Entebbe mwebale nnyo webali ddala kunkyaza ku nkya ya leero kulikayo katusubire nti byatambudde bulungi ensonga gye tugenda okubeerako olunaku lwaleero egenda kubeera tutunuulira ensonga ya okukozesa eryanyi eriyitiridde mu nteekateeka za campaign twalabye yadde mu kusooka embeera yali enzikakkamu kwetoola eggwanga Uganda naye waliwo ebize birumira looza embeera yasinga kuva kusuka kw'omulamuzi mu bitundu eby'embalala ate mukulembeze wa NUP yazze mu bitundu wano ebya Buganda ne Busoga twalabye ebintu okubeera nti tebyatambudde bulungi embeera gyabagira mu bitundu eby'ekawempe bwetwagenda emukono webityo buyikwe ate bwetwavuddeyo ne tugenda kweyiganga ebintu tebyatambudde bulungi eyiganga waliyo n'omuntu eyafudde Okero Message kitongole kya poliisi kyatangaziza kufa kw'omuntu oyo era olw'embeera eno tusuubira Ssaabaduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba okubeera nti olwaleero agenda kwogerako eri eggwanga n'okwongera okulungamya so okubeera ne Afande Rachel Kawala ate tuli ku kikyamu tuli ku kituufu ate nga ne Council Muyizi wali Council katutandike naawe biki kuba okusinziira kubaka obuva
mu bakulembeze ab'enjawulo ebitongole by'okwerinda ng'oggyeko poliisi wamu n'ebirala bagamba nti abawagizi bammwe basukka we bandikomye bw'obakasi bwange buva mu bitongole ebyo kuba ndi munnamawulire nsisinkana buli omu bwe bubaka bwe bwatuwa endowooza yammwe eri etya ku violence eno ezeeyoleka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abagizi bammwe ddala basukka we bandikomye bwe batuuka n'okwalampa emmotoka z'ebyokwerinda ne babbako ebyuma ebimu okuzikuba wamu n'ebirala ebigomukuwa ebyo bwebaka ki bwe mwakakuŋŋaanya okubba ebyuma ntandikiraawo omanyi kasita poliisi teyamanya mulimu gwayo mukumu ebitongole ebikuumaddembe kasita byagaana okugondera constitution bannayuganda mu 1995 baasalawo era kwe kwali okukkiziganya kwaffe nti ebitongole ebikuumaddembe birina kuweereza bantu mu mateeka tugamba biri subordinate to civilian authority ne kasita ekyo kyagaana okuyingira mu ndowooza ne mu nkola y'ebitongole by'amagye ne poliisi nti balina kukolera wansi w'abantu awo ekizibu ekyatandikira kyekilwaki abantu be bandibadde basaavinga be bandibadde baweereza kuba bandibadde basaavanti b'abantu kuuma bintu byabwe kuuma ddembe ly'abantu kasita baagaana ekyo okukitegeera oba okigondera ne bakikyusaamu kuba nti omulimu gwabwe ng'ogwaleeta amagye gwe bajja nagwo okuva mu nsiko gwakukuuma mukulembeze ne regimu eriko ne tulaba nti oluva poliisi lwayingiramu enkola y'amagye nayo neegoberera kati awo ne bafuuka abalabe b'abantu era njagala nkukakase ekizibu kye tulina kaakati bwe tuba tweteekateeka okukola ebyobufuzi bwe budde n'amaanyi ge tumala mu kweteekateeka okwaŋŋanga ne poliisi ekyogedde kituufu n'ekiva ku ki ti mu nteekateeka ze tukola olaba ka tulina ne bajeti ya masiki tulina bajeti y'ebyo ebisobola okulaba nti nno biziyiza omukulembeze waffe n'abalala okuba nti nno tiya gaasi gwe batukuba tatubalagala nga bwe yantubalagadde byebimu ku bajeti zetulowoozaako n'ebyo oba otya nga obirowoozaako mu nsi eyandibadde ng'ate poliisi yandibadde tutaasa ku bulabe ne tufuuka nti poliisi n'amagye kati be balabe bannayuganda so mwe mwavudde ensonga eyo kituufu tetukyalima kambugu wakati waffe ab'opposition ne bitongole ebikuumaddembe kubanga byafuuka byabufuzi kyafuuka kiwayi kya byabufuzi ekivuganya naffe abali mu byobufuzi bwe bukubagano bw'olaba era ekimu kikengenda okukubuulira wano kiyinza okuba declassified ne tutuuka n'okuba nti ebitongole ebikuumaddembe mu kifo ky'okuketta abamenyi b'amateeka ate batandika kuketta nkola yaffe ey'ebyobufuzi n'obeera nti nno poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe beeyambisibwa mu kalulu okulaba nti etutambuza bulungi kampeyini yaffe for example nga olw'okuba baalaba nti nno kampeyini yaffe twagamba weapon gye tulina mu bulayo tulimu egenda kubeera kamera ne batandika kulwanisa na kamera naye tebaakoma kuffe namwe bannamawulire tulira tubalaba nga tutambula eyo weapon eya kamera wakuumaddembe abasinga gye balabanga ekyobulabe mu kusooka kasita babeera confronted naffe gye tubeera eyo kyekiwaki bazirwanyisa kyekiwaki bazaasa kyekiwaki bazikuba tebaakoma ku ekyo weapon ya kamera ey'amasimu ebitongole ebikuumaddembe ne bimalira omusimbi w'omusolo mu kufuna ebyuma ebijaminga ebyuma yaffe bye tukozesa amasimu gaffe ge tukozesa okulaba ntutambuza obubaka obwalwale kakati bwe tuba nga tuli mu bulumbaganyi ffe twasalawo tweteeketeeke twekolere security yaffe ng'emu ku security gye tukola nga tutambula kwe kwetaayiza obulabe ova ku bakuumaddembe abandi tukuumye ate nga batutuusaako obulabe ate nga bagezaako tuteekamu embeera eweereza ate omulabe waffe kati gwa poliisi bw'obeera nga gwate omutaddeko ng'ate ofuuse mubega kunze ng'obegera gwenvuganya naye kati tuyinza kubeera mirembe oyogedde ku nsonga y'obuuma buno kuba ebimu ku ebyo ebyakwasisa abantu ndowooza yali mbalala
kigambibwa nti abantu bammwe baluma emmotoka eyo erimu obuuma obwo ne bagikolako obulumbaganyi. Kyoba omanya bannayuganda twabagamba nti omulembe guno si mulembe gwa bulijjo. Manyiza omukisa gwe nina nti nalwa nnyo mu Democratic Party nenzijukira bulungi n'enkola yaffe gye twakolangamu ebintu. Yali more civil than nga tulinga abatali mu kulwanagana tetwategeera ndowooza kitulwanyisa. Ne kati enkyusa eno progressive approach eya National Unity Platform kyekiwa kyesobodde nnyo omulabe waffe kuba kati muyita mulabe kuba yeefuula mulabe gye tuli mu byobufuzi. Kasita mubeera nga muganyo gata rigimu eriko kasita twafuuka abalabe baayo kitegeeza nayo neefuuka buli we twesanga ekyamazima twesanga nga abantu abeevuganya ate abateevuganya mu mirembe. Bw'osanga ttiimu enkubi y'endobo gwe notateekamukko mu mukaaga oba munya notateekawokko asobola ku ndobo oba kulaba nti yasobola ogikugira awo oba oli ku mbeera ya bulijjo. Embeera gye tulimu si ya bulijjo. Eddembe tuli mu kulwanirira n'akalulu ke tulimu si ka bulijjo. Era tukakasa abantu bonna titugenda kweyisanga abantu ba bulijjo kubanga olumu omuzungu agamba nti bweyisa mu ngeri eri nnomo mu mbeera eziri abunomo obeera abunomo tetugenda kubeera abunomo lwetunasobola okununula eggwanga lino. Kanso kangendeko eri afande Rachel Kawala